Okusada oku kwayebembera Sheikh Ahmed Salim enzara ya Nyamtanga kandi omweji wa Madina omuri Saudi Arabia. Allahu liman hamida. Allahu akbar. Musonyiwagane hadhihi dunya enensi bwetu wefanagana. Omwarabu omunyagamba nti ad-dunya thalathatu ayamin, enensi ine ennaku 3. Emyaka gyonna gy'owangadde naye enensi Samaria ine ennaku 3. Yagamba al-amsi olunaku lw'eggulo inshnahu walan yaud, twalubaddeko terugenda kudda, olunaku olusooka. N'agamba wal yawm, n'olwaleero temululiiko lan yadum, terugenda kubeera forever, lugenda kuziba. N'agamba wal ghad, n'olunaku lw'enkya la nadiri aina sanakun, teri amanyi agenda kubeera. Honogu yayegesa byafaayo by'omutaano ebya Nabi Ibrahim olukomokaho Eid ey'eriizooba. Ensonga esooka al-usratu saliha, family okubeera nga nnungi. Ibrahim alayhi salatu wassalam yalina family nga nnungi. Tabanyi wa Ismaili nga muwulize, mukyala we nga mugonvu, yalina family nga nnungi nnyo. Wali osobola okusaala omwana agamba tata saalako eyo. Damu mwenna tubebaza era tubayozaiza okutuuka ku lunaku lwa Eid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mu kifo kino tubebaza abasiraamu lwatwatandise eddwaliro ne tubasaba mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu obuweereza butuuse wano kumpi mujje musobole okufuna obujjanjabi insha Allahu taala. Omumakara gandi abasiraamu bashabwa okulinda emico yaabo obutosha. Okushaba oku kwaheebwayo Sheikh Isa Musa aha kusara kwa Eid okwabaha ishomero lya Nusrat Madrasat omuri Nyamutyo barambara eriizooba. abuuka banga lyonna yekalagirwa okubeera nga yegendereza ensonga zizangeza tannakukola nsonga yonna olabika nga yegendereza kuba ntunuulya abantu abakulikirira mugamba ate omuvubuka yalimu essuubi lyokuba nno atambuza olaba nti mu ddiini yaffe y'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kyafaayo kyabuvubuka kyatulaga twatulkafi munawuliro kimanyi obulungi kyafaayo kitulaga kubeera nno omuvubuka oba omuvubuka afaayo okulaba nga akola ekyo ekimugasa mu ddiini ye embeera ezisigadde zonna nokyo nebaza Allah yatusobozesezza nti yisaala fenna nga tuli wamu ng'abasiraamu bannayuganda era batambulira awamu. Ensonga gyenkubiriza abasiraamu bonna gye bali mu ggwanga nti eggwanga muliraba nga bwetambula. Olwaleero waliwo ebyokulonda, waliwo ebyobululu, buli muntu waddembe okuyingirawo mu kulonda kuno okujja. Omusiraamu yenna oteekwa buteekwa okuweewaayo. Oba osobola kwesimbawo weesimbewo, ate oba tosobola kwesimbawo ogenda okuba akalulu olonde omuntu gw'oyagala anaatambuza eggwanga lino emyaka egijja 5 inshallah taala. Gasha kwa Nagud Fatma hamwe na Ali Waswa.